obw'emmundu okweyongera mu ggwanga naddala mu kibuga nga wakati w'omwezi oguwedde na guno abantu abasoba mu 5 be bakattibwa kireetedde abantu okwebuuza oba ddala kkamera gavumenti ze yassaamu ensimbi ennyingi ziriko omulimu gwe zikola naddala bwe kituuka ku butemu. Poliisi olwaleero etegeezezza nga bw'egenda okutandika okulaga obutambi obukwatibwa kkamera zino okulaga omulimu gwazo. Ndowooza wiiki ejja tugenda kufulumya vidiyo eziwerako kuba tubadde tetufulumya vidiyo ezo olw'okubanga tumanyi nti ziyinza okukosa omusango oguli mu kkooti, naye kati kyakkirizibwa nti vidiyo ezo zaddembe okufuluma abantu balabe omulimu gwa kkamera zino. Kyokka Enanga annyonnyodde nti kkamera zino newankubadde nga zassibwayo ziyambako ku nsonga zimu na zimu, gamba ng'okulaga namba puleeti z'ebidduka naddala ebyo biba biriko emisango gye bizizza, ssaako n'okuyamba poliisi ku kunoonyerezaawo kw'ekikugu. Nti kkamera we zibeerawo oli afuna okutya nga watuuka bw'ati kubanga olaba omuntu yenna omubbi ajja kutuuka mu kifo nga atandike kugamba ng'omulaba ali awambama. Ziyamba nnyo okukwata ekifaananyi ky'omuntu. Mu bifaananyi ebyo tulina abakugu wano mu laboratory yaffe ya forensics nti oli bw'aba ataddeko oba kati nga akakookolo oba nga yeebisse mu ngeri ye, balina obukugu bwe bakozesa okuggirayo ddala feesi y'omuntu oyo. Enanga atutegeezezza ng'ensonga y'emisaala bwetayinza kuba ng'evaako obumenyi bw'amateeka naddala obw'emmundu, kuba bano abakola obunyazi buno naddala obwo obugiramu n'okutemula obulio kati bulaga nti bano bakugu balinga abagufuulira ddala omulimu. Kituufu erudda nti eri kubanga kisinziira ku mutima na bukugu na kwagala mulimu buli munnasecurity gw'ayina. Mulimu abo abatende bakwita kutende batendewalirwa mangu ng'oli aleese eddiiru awo, naye ate ne mubeeramu abalala nga oli waleeta ddiiru avaayo n'akola ki, so kiri ku nneeyisa ya musirikale kinnoomu. Twogeddeko ne munnabyabufuzi eyawumula era eyali omubaka wa Kawempe South mu Paalamenti Sebuliba Mutumba Muddu awulira n'atutegeeza nti ekizibu kivudde ku bukulembeze bw'agamba nti budobonkanye. Bw'okigira bw'okigoberera kivudde ku byabufuzi kola ki? Kubanga obote wano yateekawo akaseera akakatabanguko emergency rule mu Buganda. Uganda ate n'agifugisa omukono ogw'amagye ogw'ekyuma. Amini bwe bimwononeseeko batta abantu balumu bagenze baani nabano bebazze kye bakoze ki kye bataddewo byabufuzi kwonooneka kati nabino bikomyewo bwalinga bugero kubanga lwaki bakutya lwa nsonga ojja bago ojja basiba kati bamanyi nti gweoyagala buyinza kati balina okukola kyonna ekikuumira mu ki obuyinza buli akwogerako kyasi kakati bakondo nabo bwe bajjidde nasalako oluguudo dakiika 2 abakubye amasasi ebisonkola ebisukka mu 10. Kati poliisi bwemuna kati bayinza okuba ab'omukulu bayinza ogenda mpola bayinza kuba ab'omukulu bajja kiraba kati gwe noonya poliisi nga kumbe naye ekola ki eringa gwe institution ebweziti bwe zifa. Ayongeddeko n'ategeeza nti ekiri mu ggwanga kati kikyali kituuza kuba omukulembeze yasigaza kimu kya kukuuma ntebe ye era ebintu ng'obuli bw'enguzi n'obukenuzi byakweyongera. Kati we bakolerera gwe nga tebakolerera bantu eno wabaayo bakyala kimpadde aba taking advantage of the situation abagamba tufunye omukwenda wetugenda okukosiza ebyaffe munaddala n'abakungu bennyini nga bakozesa erinnya lyo nga bawamba ettaka nga bakozesa erinnya lyo nga babba abantu bakozesa erinnya lyo nga batta abantu ng'oyonoonekera ddala ssebo kubanga oyagala ntebe. Kyokka newankubadde nga baatandika okuwandiisa emmundu Enanga alaze obweraliikirivu ku ezo ezikyali mu bantu abaganye okuziwandiisa era nategeeza ng'obumenyi bw'amateeka obuliwo kati bwe butali buyeekera. Kano kabondo mu 2018 twabalaga nti waliwo obubondo bwali buwerera ddala 18, so enkola yaabwe etuwa obwangu okukola ki okubazuula naddala nga tukoze eki so naye nga tewali kiraga nti kikolwa kya buyeekera naye nga basikirizibwa ku
kya ssente. Kyokka Enanga awadde abantu bano abanyazi be batunuuliza omudumu naddala aba mobile money okusabanga obukuumi n'okunyuka amangu bwe kiba kyetaagisizza okusobola okutaasa obulamu bwabwe. N'ensimbi zaabwe bino we bijjidde ng'obutemu bw'emmundu butambye mu ggwanga, ng'alipoota ya poliisi ey'omwaka 2018 yalaga nti emisango gy'obutemu gyatuukira ddala ku 497. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, Gambuuze.